tuuka nembeera nga ndi mu church noonya Mukama njagala Katonda kubanga nali maze okufuna entiisa ya Katonda okusinziira ekyaliwo nga Katonda amponyezza obusajja obwali bugenda okunzita. Naye ekiseera kyatuuka Sitaani n'aleeta embeera endala ne wajja obwetaavu obwaliwo mu bulamu bwange nga bungi nenfuna aw'okulima ennyaanya. Nenima ennyaanya, bwe nnima ennyaanya nemba nga sikyalina budde bwa kunoonya Mukama nga bwe nanoonyanga. Ennyaanya zino ne zinfuula bize nnyo. Ennyaanya bwe zinfuula bize nga nsiba mu nnimiro, beera mu nnimiro, obudde bwa saabuusi sigenda ne Sande, mwaka zimwe za Sande nga sigenda mu kyaki kusaba. Naye mu mbeera eyo okusaba kwange ne kuddirira. Nemba nga sikyasobola kusabanga bwe nasabanga, nemba nga sikyasobola kukola ne nnafuwa omwoyo gwange. Nemba nga nnyinyuka nkooye nga nina kwebaka bwebasi. So embeera eyo yatuukawo ate Sitaani we yanseetingira omuwala. Era omuwala oyo yalina mu kkanisa. Omuwala ono lwakuba nti yali mulokole, ndowooza Sitaani yamuleeta mu kkanisa olw'okwagala okuba abaana ba Mukama oba abaweereza ba Mukama. Era abaweereza tulina okuba abeegendereza nnyo. Bw'obanga oli mu kkanisa oweereza Katonda, buli olukya Sitaani abaako n'akatego kakola eri obulamu bwo. Buli olukya Sitaani abaako nekyapulaningira obulamu bwo. Olina okuba omwegendereza nnyo mu bantu abazze mu kkanisa. Abantu abamu si lwakuba nti bazze kusaba, si lwakuba nti banoonya Katonda, baba bazze n'ebigendererwa byabwe nga Sitaani abaseetinze olw'ensonga ze. So Sitaani anseetingira bw'ati omuwala n'ajja mu kkanisa. Omuwala ono baali famire ng'abantu bataano. Abantu abataano bano nga taata waabwe yazaala abantu bataano, yali mwana wa Haji. Kati Haji ono yali mugagga naye nga yawongayo abaana be, ng'abaana bano ne baba nga baweereza Sitaani. Kati ono omu kumpi yali akulira ensonga eno. Sitaani gwe yaseetinga oba gwe yaleeta mu kkanisa, yaleeta yunifasite babiri, era mu babiri bano omu yadduka n'omulenzi w'omu kyaki. Kati ono yasigalawo n'addira nze. Anfunza atya wakati nga sikyasaba yanoonyanga ng'ayagala counseling, muwe counseling, aneebuuzaako kino aneebuuzaako kiri. Kyokka akyali Musiraamu naye nga yeefuula alokose era yeefuula ayagala Katonda. Yafubanga nnyo okuneebuuzaako ebintu by'awa Katonda. Lumu n'ansaba Bayibuli yange, njazikaako Bayibuli ngende nsomeko. Ekyobusiru kinakola nange namuwa Bayibuli kubanga saamanya tageti ya Sitaani, singa oba oli awo namanya Sande kikoze. Bwe muwa Bayibuli yange n'agenda naye. Bino wabeeko omusajja n'omukyala ali mu kyaki bwe kisobola okuyamba nga obwongo bwo busobola okuzukuka mu mbeera eringa eno. Bwe muwa Bayibuli yange n'agenda nayo, neemukubira essimu nga njeetaaga nga wayiseewo ewiiki. N'angamba Bayibuli yo gisange mu kifo bwekiti ne bwekiti. Ne ngenda mu kifo ekyo none Bayibuli yange. So bwe ngenda okunona Bayibuli namusangawo mu kifo ekyo ng'alinawo abantu b'alina. Ne mbabuuza, emala okubabuuza ne bampa Bayibuli ne ntambula okukomawo ewaka. Zaali budde bwa kawungeezi, ssaawa nga 11 ku 12 ez'akawungeezi. N'angamba nange ngenda waka kanzireyo katugende naawe. Ne tutambula. Kati tuba tutuuka, mba ntuuka nze wenkyamira ne mugamba nze nange nkoma wano. N'angamba leka manye ewuwo, mbadde simanyiiwo. Oba yali yampita na Musumba kamanye ewuwo. Ne tugenda naye. Etuuka ewaka kunzaze kumanyawe tajja na kuyingira mu nnyumba. Yo lwatuuka yayingira buyingizi mu nnyumba. Ne tunyumya n'aleeta emboozi. Engezaako musibula munayo budde bugenze. Kola ki? Genda ewaka. Nga tagenda aleeta emboozi ayongerako agattako eri. Agenda okwesanga obudde tuli mu ssaawa 4 za kiro. Paka ssaawa 5 nali neefumbira emmere. Emmere gye nali nfumba kuba naliko mu mbeera yali nzibumu. Nali ntyo gifumba nga waali mu budde obwo nga njagala agenda nfumba emmere kuba enjala yali nnuma. Naye nga tagenda.
kubanga emmere gye nali nfumba nga saagala agimanye kali kawunga ka muwogo nga nfumbirako soya obuwunga bwa soya nenteekamu ennyaanya. Embeera gye nalimu eyo siyali nnyangumu, so mu mbeera eyo omuwala tiyagenda. Ati nze kinakola agenda olaba saawa ziri 5 saawa zali 6 n'aŋŋamba kakati obudde bugenze wali wempita okudde waka abalenzi abanywa enjaaye banyigirawo abantu banyolerawo abantu obulago. N'aŋŋamba mbadde nsaba zompeko wano omufaliso nsule wano nali n'omufaliso ku buliri bwange zaali 2 nga mutonotono mu nnyumba yange. N'aŋŋamba okay, nenkwata tawulo yange ngende naaba ekinabiro kyali wabweru. Nze kale kamaliza okunaaba ngenda okuva mu kunaaba gyendaze ng'omuwala simulaba kuba nali ne kateni mu nnyumba mu lumu yange yali singo. Ngenda obikkula kateni nga yeebase ku buliri nensoberwa. Ate wali omwalidde naye sinabakwala ama kamala okunaaba kuba yali ku ssimu yaawo nyiganyiga essimu alina byanyiga. Nze kamala okunaaba ngenda nenaaba ngenda okudda mu kunaaba nga simulaba ng'ayingidde obuliri. Nengezaako omuzuukusa nzijeko omufaliso nga takola ki tazuukuka. Nemuleka kati bwe namuleka ne right saagijjaako nange nensula eno ye nga addeyamba omuwala saakola ki koolwo saamuwona. Nawe nga wali mwangu nnyo. Si lwakuba mwangu naye wali tesobolaga nti kanjijeko omufaliso oba kale kaŋŋume nsule wansi. Okusula wansi nali sinaamu mukeeka, so ng'olabira ddala tasobola sula watali buliriwo. Nalowooza nga bwensula wano ku kamemme nja kubeerawo nga ne light sijjeeko nga olabe bulungi olabe bulungi ebibala. Kumbe nga ate light okugirekako ate kyali kibi nnyo kubanga yandeetera okukola ki okulaba buli kimu. So nesiruwona naye kuva olwo obulamu bwange tebwasigala kyekimu. Obulamu bwange bwakyankala n'obw'omwoyo n'ebyobulokole nentuuka okubyetamwa. Yali azze missoni ye nga yakusuula. Missoni ye era yali yankusuula, yali missoni ye kubanga bw'amala okukola ekyo tiyaddamu kulabika. Tiyaddamu kulabika. Jjukira muganda we bajja babiri, muganda we ye era yagenda n'omuweereza omu ne babula tiyaddamu nakulabika. Akati ono nange n'akola atya ye n'alaba omuweereza omulala asigaddewo. Ebiseera ebisinga sitaani buli lwamanya kikyoli afuba nnyo okutega abantu abalinga abo. Era by the way ne gituli eno era yali antezeeko sitiira omuntu naye nebaza Mukama nti yampanguza. Yampanguza omuntu yali ava ku kyoto ekimu kya nabbi w'obulimba w'amaanyi mu Kampala wano naye Mukama yantasa tujja kubiraba ebyo. So omuwala ono bw'amala okunsuula nfe kinagwa n'obulokole nembwetamwa akati ate embeera neddamu negolokoka ey'okubonaabona n'okutoba nembeera awo nga obulamu buzibu nnyo nnyo nnyo. So obulamu obwo obubeera obuzibu nebuuza ekyokuddako nga ndaba sikyawera ne mu kkanisa ndaba nga nabyo bintamye n'okuntama nensalawo neŋŋamba naye lwaki kati siwasa mukazi nefunire ku baana ab'ensi. Ebyobulokole ndaba biwanvu byakusooka kukyala ate mbu bajeti ate miitingi ebiringa ebyo byansitewanyanga nnyo mpozi nga process mpanvu eno tunulira nga sirina ssente. Jjukira ku bukojja gye nakulira nga sobola agendayo nti bannange njagala kuwasa kubanga jjajja naye embeera yali mbi yoge mazima yali nzibu. Akati ku kika nga kyo sirikirina nendabanga ebyobulokole bino ate sitaani afuba nnyo okuseetingira abantu ku bbali eyo. Wabeerawo muzira kisa yaaye ewaddeyo ne bontwala abakuseetingira
abantu bano abakuwa endowooza nga gy'olina abakwongeramu ekirungo oba abagaziya endowooza yomu ekyo ky'olowooza ebyobulokole bino bikaluba babeerayo ne bakufukirira ne bongera okuza kiri ekyobwasitaani ekiri mu bwongo obwo n'olabira ddala nga kituufu. So bwe ntyo obulokole bwe mbuviiramukko nembeerawo nga byobulokole ku kyaki sigenda abasumba ajja paka ewaka waayo ki nengendayo okwekyo olumu olw'okusanyusa omusumba ono nga okikola olaba osanyusa musumba bwentyo nebintama. So mu mbeera eyo okuntama ate wensetingibirwa omuwala omulala era naye yali musiraamu. Omuwala oyo yo amazima nali simwagala kubanga akati nga simwagala. Omuwala oyo mukuleetebwa yaleetebwanga ku lwange eyamuleeta yali muganda we yangamba nze n'abawala wakati nga tuli mu mboozi zaffe. Ate wali onoonya wakuwasa anti kati nali noonya wakuwasa naye gwe yaleeta tiyali mu benjagala. Nali nina abawala abenjagala jjukira nze okusoma kwagaana enjagala eyasomaku ayinako n'emirimu gye yakolako gye yasomako oba gye yayiga mwalimu ekyalaani n'enviiri ku mirimu egy'ebiri buli muntu gwe nali nnoonya atirisinga alina waatandikira ate yasomako bwe tunaazaala omwana aleete pozi batuwaddewo muwaka omwana abuuze omwana ajja kubuuze abuuze nga waliwo asobola omuyamba. Ati ye yali endowooza yange ate laba bwaleeta gwe nsingako okusoma owa P7. Nze P7 wali ogitudde? P7 nagituula emyaka 2 n'egaana kuba buli mwaka naleetangayo 8 gumu kitegeeza nali nina okugiyitira ku myaka 4 maleyo 8 sobola okuyita kati akuleetedde gwosinga kirala kati andeetedde wa P3 nze yamala P7 oluzungu sirumanyi lwanema okuyiga ate akuleete ngamba wano tekiikole. Mu mbeera eyo we nali mbeera wali workshop yange wali mu maka g'omukyalo ono yaleeta omuwala ono nga we nazikola workshop. So kati ye yali alina edduuka lye nebbaawe gye baali bakola bakeeranga ne bagenda ku dduuka lyabwe ne bakomawo kiro saawa 4 nga waka mbeerawo bw'omu. Kati laba aleeta omuwala ate n'amutuuza bembeera nga tusibawo babiri n'omuwala n'abalenzi abamu binali ngezaako okuyigiriza workshop ekiro ey'obulokole mbikooye. Takati omuwala ono lwakuba teyali mu gundi gye njagala era saamuwa birowoozo abalenzi b'okatundu ne batandika okumwagala nga bamwagalira na mu luumu yange mwensula. Nze nga sifaayo toyina buzibu sina buzibu ku kyo nga bamwagala mikwano gyange naddala baali babiri nnyo bajjanga nga babeera naye mu nnyumba omwo nga nze sifaayo. Kati olunaku bwakya lumu omukyalo ono n'agamba sijja kgenda ku dduuka tulinawe tugendako ewa nabbi waffe. Omukyalo university yali yeeraguza nnyo era obufumbo obwe yali abukumidde ku ddagala kuba kyo nali nkimanyi yali muntu w'abasawo baawe gwe yalina mu nnyumba yali yafumbirwa yali amukumidde ku ddagala. Kati wakati nga amukumidde ku ddagala angamba tugendako ewa nabbi era byenjagala tulaguleko ebiringa ebyo tugenda noono sisita waye yali afumba emmere awo. Ne bagenda ewa nabbi waabwe gyesaamanya nabbi ki balazeewa nze ndi ku mirimu gyange. Kati bakomawo saawa nga 4 za kiro bakomawo n'enkoko ennyama amata ne babifumba ekiro ekyo ne babindeetera mu mbeera eyali ey'enjawulo ennyo nga omuntu bw'otegekera bbaawo ebyokulya omuwala ono bw'ate bwe yantegekera ebyokulya bino ne sisita we nga ninga omugenyi akyadde ow'ebbeeyi lwakuba be baali bafumba emmere saafaayo nizeriira emmere bagenda okukya naawe n'olya nagirya obukozi kuba be baali bampeera emmere ekyokulya nga ebafumba.
naye ku luno ekintu kyali kyanjawulo bavudde wa nabbi nategeera oluvannyuma nga bagenda kumusamize jjukira ye alina mission impasono sister we nze ate sikyagala ng'oyagala wa kirasi endala wa kirasi endala kati mu mbiiri eyo nenkeera ne bakeera ekintu kyekimu ne bantegekera ekyokulya ekyenjawulo nendya nagenda olaba nga obwongo bwange butandika okukyuka genda otunuulira omuwala bwe nti olaba mu kijujulu ndaba ekijujulu nengamba amazima nentandika n'ofuna obujja bulijjo okuba omugabira nempulira nga kimpitiriddeko natuuka ekiseera olunaku olwennyini nga mpulira njagala kubeera naye nga njagala kusula naye era nemugamba nga mpulira sobola kigumiikiriza tosobola kukyebeera ye bwaseka waddayo ew'omuganda we ng'amubuulira owulira bali eyo baseka omusajja wattu sifaayo era omwana najja ne tubeera ffenna wakati mu kubeera ffenna twali naye nga leero enkeera najja n'angamba akawungezi angamba nno ennaku zange nabadde nina ogitandika leero naye sizitandise tegeeza nyinza okuba nafunye olubuto amba nali sibimanyiiko nnyo ebyolubuto babifuna batya simanyi nnyo kati obwongo tebwasobola kungamba nti naye omuntu ono bulijjo abeera n'abantu be mu lumu yange ate butya bwangamba nti afunye olubuto saasobola birowooza ngamba kati waba wafunye olubuto kati kyekiddaku n'ateesa nga tulina kubeera ffenna era ku olwo n'aleeta emigugu gye mu lumu yange mufumbiriganwe bwentyo nenfuuka omufumbo owasizza mpasizza Robert Kawasa kati bwe nawasa n'ekanisa n'ekitegeera nti Robert yawasa Robert yawasizza kabalaba nagwa ne bajja omusumba najja ne assistant bakakase ntandika okufuna okulumirizibwa andaba ekintu kyenkoze sajja mbadde namuweereza bwentyo bwenkoze nakaaba amaziga gaali mayitirivu nnyo amaziga gaali mangi nnyo ampulira kinnumiriza ampulira ekintu kyenkoze si kituufu naye nembeera awo birowoozo ebyali ebiyitirivu ennyo n'emirimu ne gibula bakasitoma ne babula waliwo yali ansuubiza yalina emiti gye gyali minene ebiri ng'ayagala azisale ng'alina byayagala amukolere mulimu gwali munene nnyo nga guliko esente byonna ne bibula ne bikubwa n'enzira ku ziro nga nezirabirira omuwala sizirina olwo tumaze emyezi 2 mu nnyumba nga n'ekikumi sikifuna ng'ennyumba yo tebakubanja ennyumba nali nsulamu ya bwerere nali nsulamu ya bwerere so mu mbeera eyo nensoberwa nnyo nebuuza ekyokuddako omuwala ayoya kano kali lubuto abakazi b'olubuto nga bayoya newozeewoze ku maduuka gonna gamanja empulira nga obulamu busiranye sitaani nankuba akaama nagamba naye ngaobonyebonye emyaka mingi ensuugi agazaaki buli wojja kubonaabona otuuka stage naye lwaki ensi sigivaako eno mpulira nga nkikooye amazima nakoowa ensi nenkikoowera ddala kati awo nenfuna amagezi wamma nina omuwala omu gwe nali nsuubira oba gwe nali ntaddeko amaaso gwenjagala okuwasa yali muwala wa dokita omu eyo ku kyalo eyo wa mu tawuni gye nali muwala wa dokita oyo yali n'eddwaliro nga omuwala oyo akola awo ng'asoma naye bwa dokita naye nga muwolidde ajja n'akola ku ddwaliro lya taata we omuwala oyo nali mwogereza kati nengendayo newola eddagala naye ngaekineewoza eddagala kulirya nfe naye ngamba njagala eddagala lyakakaaga nga amanye empeke ziba nnyingiko ate nensabira ddala oliwo amakerenda bakolere cocktail ebika ebyenjawulo genasaba naye mulimu amakerenda ag'amaanyi chloroquine genasinga okusaba ne diclofenac twakazaako ennyo erya penikira genasinga okusaba
kati akuba nti omuwala ono ali mwogereza nga tuli kimu naye nga tamanyi nti nina omukyala naye nakimukweka amanyi amaliriza emisomo tubeeko kye tukolawo ekyenjawulo yali yagumye bambi kati yampa eddagala lyali lingi nnyo naŋŋamba ndisasudde tofaayo era nakomawo empeka ezo nenzisekula wamu nenziyiwa mu kikopo kya tampeko yabulako katono okujjula nenjiwamu otuzi nezizimba nendeeta ekijiiko tandika okulya ngayanogati so nye nensooka mpandika akapapula olambe ngamba bwoba okakasa ng'oyo omwana wange kuba era nalimuko ka question mark okakasa nga wange bwemba nfudde n'omuzaala omutwalanga ku bukojja bayitawo bwe bati kubayita manyiiwo emuwandikira nenteekako n'ennamba ya jjajja omutwalanga eyo kati kumbe nga ndi emabega wange buli ekiri wakiraba nakwata eddagala amakerenda gange nakapapula nabiyuza nakaaba nnyo nalaba nga ate fyuca yange agise fyuca y'amagombe nalaba agise agyonoonye obwongo bwa university sitaani yali amaze okwonoona obwongo bwange bwembangamba nga nze ndaba ekintu kiri kimu ekintaasa kufa okwasooka wagenda n'osangayo omusota n'oyiba ekikumi n'oddayo era n'ogusanga n'okuba n'okutulako omutwe negukugoba ku luno oleese maweke naddayo omulundi omulala eri emabega ng'okyaliko ekyo nenesaamuko omuguwa kati nette nsindika akatebe nempulira eddoboozi nti toleka kikolimu kyakwetugga ku nnyumba ya jjajjaawo wamanjjukiddewo so bingi byali bingi ebimu nabyerabira mala nembyejjukira oluvannyuma kubanga nayagala ogendako nensuuleko ne mu mazzi nenjagala mbeereko mukuba emmotoka entomere ebiringa ebyo naye nga byonna mbeeramu okuba gye nali nkuliramu so omuwala oyo bwagira eddagala eryo nenkaaba obulamu ne busiraana nnyo nembeera awo nga sibitegeera enkeera omuntu omu nankubira essimu wankubira essimu nangamba luba tebakuyita e Kampala olwani akuyita e Kampala nemubuuza ani nagamba gwe tofaayo tomumanyi naye gwe genda amazima embeera yali esiraanye nnyo e Kampala ng'olina omuntu yenna gwe wali owuliddeyo oba omumanyi oba wakojja oba wasenga wani sayinayo omuntu yenna kuba n'okumanyayo naye simanyiyo nali nkoma mukono nga tukyali mu process ey'okuzimba nali twazimbako emukono awo nabeerawoko emyezi 2 noddayo nenzirayo nga wenkoma mpulira buwulizi Kampala kati nemugamba naye nga sirina ssente zentwala Kampala nanteerako omutwalo gwali gutusobola okuntuusa e Kampala wanteerako omutwalo nentambula nzija e Kampala so mumbeera ngiri nti yali etabuseemu nali ntunzeeko n'ebintu ebimu ebiyinza okunnyamba waliwo yali yeese n'ensawo yange n'atagiza ebintu byagendanga bwe bityo sitaani mufere nnyo so nentuuka okunoonya mwendeetere engoye e Kampala nga sirina na 10 lugula kiveera nengenda mu kiyungu bino ebyenku nensangayo ekiveera ebyo ebyeru bebagula 10 baali bakizizika eyo bakiteekayo nga kyonna kyajjula omukka nenkijjayo nenkyoza nekigaana okutukula ekibi nti emmese yalumaluma ekiveera ekyo naye okusinziira mu mbeera gye nali nga siyinza kumanya nti waliwo n'okuswala nateekamu engoye zange nga keesi omukyala ze yaleeteramu engoye tosobola ye talina keesi kuba yali asula already naye yali talina seesi naye yajja nakaveera ewasisitawe kati okwata akaveera yajja nabo n'obwa green ng'onoonya kya 10 nenjoza ekiveera ekyo kyagaana otutukula naye nenkireeteramu engoye engatto yali yagwa olubege gye nalina nga yeenooneka ezo nga mpya gy'ogula ogumu ekitundu ezibaawo ez'amasande ezo naye nga yaggwako soole sayidi emu naye gye natambuliramu n'ekiveera kyange bampadde omutwalo simanyi kyengenda kukola Kampala tomanyi gwogenda meeting simanyi gwengenda meetinga naye bangambye genda Kampala oli mubuuza ngambye gwegenda nange nengenda kati abambuuzanga n'ekiveera kyange yampa enamba y'essimu gwe bw'otuuka kuba nanteerako n'eyatime
aisimulina so ekiveera kyange ekyo bambuuzanga ate olagawo olwo ngenda linnya takisi konze waliwo eyaza okulima ewaka ngoye za mwana yazeerabiddeyo ati mmitwalira naye nga mpulira okuswala nti nina gye ndaga kubanga engoye zaali zikoze obuboolo mu bituli obutuli bw'emmese nga zirabika zigize naye mukama atujja wala so mu mbeera eyo nentambula neninnya takisi nenzija nga nkuba essimu kati bantuusa ku supiya moto enakawa oba omanyiwo kawungeezi jamu yali mungi sisalangako motoka nyingi simaine banteeka kulinga nina okusala nzije ntinda nga wengenda okwatira emotoka ezindaga kakati firimu yali awo okusala ekkubo oli ankubidde otuuse ku supiya moto kati salamu ekkubo bagamba sisalangako moto olira Robert ani ngamba omusajja ngambonyabonyeza ono ate osale natunuulira tewali wa traffic mugamba nyambaako tebaaliwo baaliko kowala nga mbalengera bulengezi ababooda nebalyoka bankuba olwali awo owekiboga ngamba nno balyose ne bagamba ekiboga naye nga nze nva bagamba wawuza ndowooza batunuulira embeera ndowooza kiboga eyali enyango eyali embeera ndowooza yali evaayo nyaaba embeera enzibu kati kinakola nenfuuka wa trafiki enyimiriza omukono bwe nti naye takisi banyamba nebayimirira nensalasala mpola ngenda nenkwata takisi zintwala so bwe nti bwenyingira e Kampala natuuka e Kampala nenewunya Musumba Biki atera otusomesa walimu bapya mbundi wano ku kizimbe ekyendibirwamu eningi naye amazima nange ebizimbe byansobera ebintu bituufu nno byayogera ebyo banatuuka wali baire twatuuka e Namboole ndaba ekizimbe ekyalaawo nanga sikirabangako kyetuluuvu nembuuza omusajja ogwo oguntu guki eyali atudde awo nangamba eyo Namboole nenewunya nnyo nasanga ebizimbe ebyenjawulo nga sibirabangako naye nengamba eno wenti nenyingira ekibuga Katundu kira sadi gw'ekira eyo ginagenda bayitawo Buwaate weewaawo awo nno wetujja okwongererayo olugero oba olugendo lwa muganda waffe Robert ayingira e Kampala olwaleero tetugenda kusukkawo n'olw'embeera y'obudde tetujja gikaka nnyo ku lw'ekisa kya Katonda naye twebaza okubanga ate ovuddeyo okubanga ojulira Katonda tujja kutandikira awo tulabe olugendo lw'e Kampala lw'okutambulira lutya era ojja otya okubeera n'akaweeta ako kendabako mu kiseera kino omuntu eyayiriba n'abakazi n'oli gwe walekayo tulabe byakomawa olw'ekisa kya Katonda yongera okulaba n'okutugoberera ate era munnange n'okusharinga obujulizi butambule abantu babulabe bubayambe basobole okuba nga bafunamu Mukama akutuweera omukisa. Ozza mwana ku ssomero ogenda mukyalira ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka tukuleetedde Dawson Snacks Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 okukola odayo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu.